Zabbuli ey'e-99. Obwenkanya bwa Katonda. Mukama ye kabaka afuga amawanga gakankane, atula ku ntebe ye eri ku bakerubi, ensi esagasagane. Mukama mukulu mu Sayuuni, era ali waggulu okusinga amawanga gonna. Batendereze erinnya lye ekkulu era ery'entiisa, ye mutukuvu. Kabaka ow'obuyinza, amazima g'oyagala, era osala omusango mu bwenkanya, gw'onyweza obutuukirivu, olamula omusango mu mazima n'obutuukirivu mu bantu bo Yakobo. Mumugulumizenga Mukama Katonda waffe, era musinzizenga ku ntebe ye w'ateeka ebigere bye, ye mutukuvu. Musa ne Alooni bamu ku bakabona be, ne Samwiri yali omu ku abo abaakoowolanga erinnya lye, baakaabirira Mukama n'abayitaba. Yayogerera nabo mu mpagi ey'ekire, baakwata bye yategeeza n'ekiragiro kye yabawa. Wabaddamu Ayi Mukama Katonda waffe, wali Katonda abasonyiwa, newaakubadde nga wawalana eggwanga olw'ebikolwa byabwe. Mumugulumizenga Mukama Katonda waffe, mumusinzizenga ku lusozi lwe olutukuvu, kubanga Mukama Katonda waffe mutukuvu.